أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. واجتب الله تبارك وتعالى تندي الزواء نما تندي مجفو إذن النميرين بالدير بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oluvannyuma lw'okubanga tumutendereza Allah, tujja kutandikira nate we twakoma omulundi ogwayita mu bikwatagana n'ezzaka. omulundi ogwayita twalaba zaka kyeki, era ne twogerako ne aya ezimu ezoogera ku kulaalikibwa kwa zaka. Ne tukitegeera nti zaka mpagi mu mpagi z'obusiraamu, ng'obusiraamu bw'omuntu tebusobola kubanga butuukirira mu butuufu bwabwo okuggyako ng'awadde zaka. Era ne tulaba ebizibu ebijja okusanga oyo atagiwa. Twalaba Allah yayogera atya ku bantu abatawa zaka, era yabalinaanyisa abashiriku, naga nti fawailun lilmushirikin alladhina la yu'tuuna zaka. Okubonaabona kusinkanya abantu abagatta ku Allah jalla waala n'ekintu ekirala nga mubikolwa bye bakola mulimu obutawa zaka. Idhan awo we twakoma omulundi ogwayita. Olwaleero tuzze tulabe obukwakkulizo omuntu bw'ateekeddwa okubanga aba nabo alyoka abeere nga zaka emukakatako. Awalana okusookera ddala, omuntu tasobola kubanga agambibwa nti zaka emukakatako oba efuuse ya bwatteeka okubanga agiwa, okuggyako oluvannyuma lw'okubanga tumaze okukakasa nti ye kennyini yakola ekisinga okuba ekibbeeyi nga musiraamu. Olw'ensonga amateeka gonna agali mu Qur'ani, ow'ekitiibwa Allah yagoolekeza eri abakkiriza, yagoolekezanga eri bakkiriza. Kale nno nabwekityo zaka nayo bwetyo mulimu mirimu emirungi Allah bwe yayolekeza eri abakkiriza bwe baba bawimirirawo nagwo mu mbeera y'okugukola. Kale nno nabwekityo kikakata okuba nti omuntu awa zaka ateekeddwa okubanga musiraamu. Ako ke kakwakkulizo akasookera ddala, kubanga ezzaka eyo singa nga abaagiwadde nga si musiraamu, la yu'tabaru zakata, tetwalibwa nti zaka, tetwalibwa nti saddaaka. Olw'ensonga agiwadde ye kennyini ayinawo eki kyamulemeredde okubanga akkiriza nga ye mulezi we Allahu subhanahu wa ta'ala, okuba nti ateekeddwa okumukkiriza nti ali omu, era ne mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mubaka wa Allah. Ate era zaka kyetumanyi obutereevu nti ibaada. Kale ne ibaada eteekeddwa okuba nti oba mulimu ogukolebwa Allah okuba nti akusiima. Ng'atali musiraamu takkiririza mu Allah tasobola kuba nti akola mulimu Allah amusiime kubanga tamukkiririzaamu. Bwe kiba nti Allah tamukkiririzaamu tasobola kukola mulimu gwonna nti Allah amusiime. Kale nno nabwekityo zaka temukakatako. Naye abaffe ekibuuzo kiri nti zaka eno eneemubangibwa yawma alqiyama? Aljawabu naam,
ajja kubavunaanibwa lwaki teyagiwa ku dduniya, olw'ensonga teri yamugaana kusiramuka, yali siramuse n'agikola ki, n'agiwa. Akakwakulizaako okubiri mu bukwakulizo bw'okuba nti nno oba buteekeddwa okuba nga bubaawo omuntu alyoke abeere nti avunaanyizibwako okuwa zaka, anniyatu, okumalirira. Owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu hadithi entuufu eri mu Bukhari ne mu Muslimu yagamba nti innama al a'malu binniyati. Bannaye emirimu gyonna gitandika na kumalirira. Teri mulimu omuntu gwasobola kubanga akola illa oluvannyuma lw'okubanga asoose kumalirira. Era n'atugamba nti wa innama likulli muri'i ma nawa, naye ate na buli muntu yenna afuna okusinziira ku ekyo kyamaliridde oba okusinziira ku nniya gy'atadde mu mulimu gw'agenda okukola. Kale nabwe kityo zaka mulimu mu mirimu emirungi, ekitegeeza nti eteekeddwa okuba nti neeweebwa oluvannyuma lw'okuba nti omuntu aleese enniya. Singa nga omuntu awaayo buwi ssente ne bezibanga nnyingi, ye ng'alowooza nti kyawaddeyo ye zaka, naye nga tasoose kubanga atunuulira ebiteekeddwa okutunuulirwa. Afwan. Singa nga omuntu awaayo essente gy'aba aziwadde, mathalan awadde omusolo nga gwa bukadde bungi, naye nga omusolo ogwo gwawadde ye n'agamba mumpadde zaka, eyo zaka teba ntuufu, kubanga zaka kipimo ekimanyikiddwa ekigibwa mu maali emanyikiddwa. Kipimo ekiri muhaddadi ekimanyikiddwa ekigibwa mu maali emanyikiddwa, singa eba ewezezza ekipimo ekimanyikiddwa mu bbanga erimanyikiddwa. Kale nabwe kityo enniya nkulu mu nsonga za zaka, okutuusa ne bw'oba nti owaddeyo ng'owaddeyo mu mbeera ya kusaddaaka, tetwalibwa nti zaka, olw'ensonga wadde ng'ogamba gwe nti gw'owadde omuwadde zaka, naye si kipimo ekimanyikiddwa ekiggiddwa mu maali emanyikiddwa mu biseera ebimanyikiddwa, ng'ate kiyitiddwako ebbanga erimanyikiddwa. Byentegeeza kyekyo nti kipimo ekimanyikiddwa nti zaka tumanyi nti tujjamu 2.5 fil 100, 2.5 ku buli 100. Eyo nno zaka nga tugijja mu maali eya ssente enkalu oba mu bizinensi oba mu gold, tujjamu 2.5, 2.5 ku buli 100. Idha n'ekyo kipimo ekimanyikiddwa ekigibwa mu maali emanyikiddwa. Emaali emanyikiddwa tutegeeza nti eteekeddwa okubaako ekipimo kyetuukako tulyoke tubeere nga tujjamu zaka. Okugeza etuddamu ssente ng'ezaffe babanga gold, tugamba nti ateekeddwa okubeera nga aweza 20 mithqala 20. Abula bwe ziba nga dirham ateekeddwa okuba nga aweereza ddala 100 dirham, dirham 200. Ne kibeera nga kitegeeza nti zaka kipimo ekimanyikiddwa ekigibwa mu maali emanyikiddwa. Mu bbanga erimanyikiddwa zaka tegibwa okujjako baada hawlani lhawl au hulul lhawl, oluvannyuma lw'okuyitibwawo kw'ebbanga lya mwaka tujjamu ekipimo ekyo kyetugamba ekimanyikiddwa. Oba oluvannyuma lw'okuba nti omuntu alimye n'akungula, mu kaseera k'okukungula ne tubeera nga tujjamu ekipimo ekimanyikiddwa mu birime by'aba alimye, nga tubijja mu birime ebimanyikiddwa oba mu kipimo ekimanyikiddwa. Abooluganda, enneya nkulu mu kuwa zaka. Abantu bangi tubasanga eyo gye tuyitira ne bagamba mbu baawa zaka,
naye bw'ogenda okumubuuza zaka gye yawanga gamba nasanga omunaku ne mukwatira emitwalo 2 ne muwa zaka. Omuntu oyo aba alimba nga naye nakugamba ebyo oba oli awo musajja mugagga ddala, ekitegeeza zaka yennyini aba teyagitegeera, n'enniya ya saddaaka yagisika n'agitwala n'aga nti agiweesezza zaka. Abalala batugamba nawadde zaka nga yawadde omusolo gw'abakulembeze b'eggwanga. Togaanibwa kuba musolo gw'abakulembeze b'eggwanga, wainama oluvannyuma lw'okuwa omusolo gwa muntu munno oteekeddwa okuwa omusolo gw'oyo yakutonda gwe yagamba nti gukakata mu maali y'okubanga ogujja. Ako ke kakwakulizaako okubiri akateekeddwa okuba nga kabeerawo zaka ebeerenga ekakata ku muntu. Tukiramuwa kitya omuntu okuba nti ayanguyiriza okuba nga awa zaka? Ekimanyikiddwa oba ekituufu ye muntu okuba nga awa zaka singa omwaka guba guyise guwoddeko. Omuntu okuba nga awa zaka singa ngo emaali gyagenda okuwaamu zaka eba emaze okuyitibwako omwaka, ntegeeza singa eba teva mu birime. Era kiri haraamu omuntu okuba nga akyereyamu, yani omwaka guweddeko singa nga omwaka guggwako n'oteebala kiri haraamu kuggwera ofuna omusango okuba nga teweebala. Idhan omuntu okuba nti awa zaka mu kaseera kaayo n'okuba nti kiri haraamu oba kizira okuba nti agikereya, ebyo bibiri bitambulira wamu. N'abaffe ekibuuzo kiri nti nsobola okuba nga nyanguyiriza nempa zaka nga omwaka tegunnaggwako, nempa zaka ey'omwaka guno neyoguddako. Bawulama baffe ab'ebitiibwa batugamba nti ensonga eyo terina buzibu bwonna. Omuntu okwanguyiriza okuba nti awa zaka nga tayimu yaayo tennatuuka tekirina buzibu bwonna era kirungi. Olw'ensonga omuntu okuba nti ayanguyiriza okuwa zaka wadde omwaka tegunnaggwako, kabonero akalaga obukkiriza bw'omuntu oyo, era akabonero akalaga obwagazi omuntu oyo bw'alina eri mukama we yamutonda n'obusiimu bw'alina eri mukama we yamutonda ku ebyo byamukoledde ebirungi byatasobola kubala. Ebirungi Allah byatukolera bingi. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Ebya Allah embanga mugenze kubala byengera byabakolera temusobola kubanga mubimalayo. Kiri kitya muganda wange Allah okubanga akubunduguddeko ddiiru okutudde n'otolinda kubanga otereka sente ezo ate omala ozikozese mu bintu ebijjo zisaanyaawo n'okwatamu zaka n'ogiwa n'ogamba nti beneebe omwaka guweddeko nze ezange nja kuba mazuziwa. Wallahi kirungi nnyo. Era singa abasiraamu bakola ekyo walibadde weesanga olwaleero nga teriiyo muzikiti gwonna gusaba oba imaamu ayimirira luvannyuma lwa sola n'atandika okugamba musindikeeyo ekinusu mukasukeeyo 10 tusasula amazzi, oba waliwo munnaffe embeera gweremereredde. Naye olw'ensonga y'okuba nti abasiraamu abasinga obungi zaka etuuka, ekiseera kituuka, omuntu atuuka tayimu n'aweza emaali evaamu zaka n'atagiwa, n'atuuka omwaka ne gutambula ne guyita n'ateebala, ne weekanga nga bayimaamu abasinga obungi bitundu byabwe bambi bakakibwa okubanga bayimirira mu bantu ate bagayirire munnange muleeteyo kasaddaaka tusobole okuba nga tukola ensonga z'obusiraamu. Naye nga amazima gali nti abantu abo beweegayirira tebateekeddwa kwegayirirwa. Olw'ensonga emaali eteekeddwa okuba nga evaamu zaka yo yennyini bagirina, ate nga ekipimo ekiteekeddwa okuvaamu si kyabwe,
Allah yabagamba si kyabo bateekeddwa kijjamu. Idhan nabyo kityo baganda bange abandaba omuntu okubanga ayanguyiriza okuwa zaka wadde nga time tennaggwako omwaka tegunnaggwako wakatambulako emyezi 2 n'olabanga waliwo obwetaavu n'ogiwa oba n'owa zaka ya myaka 5 wallahi kiraga obukkiriza omuddu bw'alina n'obusiimu obw'amaanyi bw'alina mukama we era ze zimu ku nsonga Allah zaatunulamu okugaggawaza abaddu n'okubongera olw'ensonga Allah yatusuubiza وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم الله يكرز n'agamba nti bwe munaabanga nga munneebazizza la'azidannakum nja kubongerera ddala ekitegeeza okuba nti omuntu yeebaza Allah n'awa zaka nga omwaka tegunnaba kuggwako ogwo gwateekeddwa okulinda okuggwako alyoka agiwe n'atagulinda kuggwako n'agiwa muganda wange kiraga obukkiriza bw'olina n'obusiimu n'okwebaza kwe weebazizzaamu Allah olw'ekyengera kyakuwadde. Omusiraamu awa zaka nga time tennaba kutuuka singa nga abalambye obwetaavu abasiraamu bwe balina ng'embeera leero mu Uganda bweri n'ebitundu byonna ebirala. Olaba mu butuufu waliwo obwetaavu, waliwo embeera eriwo. Imaamu buli nnaku asaba ssente za mafuta, buli nnaku asaba ssente za gundi. Kiki ekikugaana okumugaana imaamu? Jangu ombale nze emaali eyange ogiggyemu zaka. Zaka eyo ebeerewo baitul maali. N'owa ebijanjalo imaamu ayite imaamu. Imaamu jangu ombale ebijanjalo byange nabikungudde. Naye abireeta abiteeka awo. Tulabe imaamu bwe munaddamu okuyita bayimaamu abaavu. Tulabe bwe munaddamu okugamba imaamu otukooyezza okuyimirira mu maaso gaffe. Ebyo byonna mubireeta lwa buli azaamaanyi abasiraamu abamu bwe balina mu mbeera y'okuwa zaka ne biryoka bijja bo bennyini be bakooyezza bayimaamu. Obujulizi ku nsonga eyo era nga endaba y'aba aimma abasinga obungi. Ba aimma abasinga obungi aba abayivu baffe ab'ebitiibwa bagamba ku nsonga eyo ti Abbas ibn Abdul Muttalib ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam taata omuto wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yamubuuza ku nsonga z'okuba nti ku nsonga z'okuba nti awa zaka nga tayimu tennaba kutuuka ajje zaka mu maali ye. Farakhasa lahu fi dhalik, owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama n'amukkiriza era n'amugamba genda oweere ng'ojja zaka mu maali ye wadde tayimu tennaba kubanga etuuka. Omuntu singa abazze n'awa zaka gwe gwazza okuba nti awa zaka imaamu ssebo eno edduwa nkulu okuba nti ogimusabira. Edduwa gye tusabira omuntu awadde zaka. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama gwe tugijjako omuntu bwe yawanga zaka yagambanga nti Allahumma barik fihi wa fi maalihi, Allahumma barik fihi wa fi maalihi. Ayi Allah nkusaba omuddu ono obeere ng'omuteekamu emikisa ate oteeka emikisa mu maali ye. Bibiri byanjawulo. Omuntu okubanga ye kennyini ali wa mukisa, abantu bangi tubalina mu bulamu bwaffe oba tubalabyeko gye tuyita eyo nga bo bennyini si ba mikisa, nga mu butuufu watuula abantu abamu batula mu matagafa, bwakwata ku mulawo enva zifa, bwajja we muli ddiiru eyiika,
tebalina mikisa. Kati omwana Adamu kuba nti embeera eyo agijjawo, kwata sente z'olina genda owe zaka, oluvannyuma ogambe imaamu mpa edduwa. Seba gwe imaamu gwe bagambye okuwa edduwa, omuntu ono musabire bw'oti ti Allahumma barik lahu fihi, ayi Allah nkusaba ye kennyini omuwe emikisa. Allahumma barik fihi, ayi Allah nkusaba omuntu ono omufuule wa mikisa. Wa fi maalihi, ne mu maali yo giteekemu emikisa. Allahumma barik fihi, ayi Allah mufuule wa mikisa, muteekemu emikisa. Wa fi maalihi, ne maali ye yennyini ogifuule ya mikisa. Dduwa y'amaanyi era ya mulembe nnyo. Abaffe tolaba, muganda wange gwe ndaba nti oba oli awo embeera y'ebizibu by'osanga mu bizinensi yo byalibanga biva mu kuba nti olaakinga okufuna edduwa ezifaanaganako nga zino. Di lwali ofunye owadde zaka ne bakusabira ku dduwa eyo, era wali ofunyeeko ddi ku dduwa efaanaganako ng'eno. Mpulira eyo abatera okweyogeza, seeka sobola kukwata zaka nenjowera gwe njagadde, naamu osobola. Naye njagala ombuulira ani anaakuwa edduwa eno bweti? Ani gw'ogenda ogijjako edduwa efaanaganako bweti? Ogiwaddeyo zaka, ani agenda okuwa edduwa efaanaganako bweti? Allahumma barik fihi, ayi Allah nkusaba omuteekemu emikisa. Wa fi maalihi, ate ne maali ye nayo giyinjiwazeemu emikisa. Kwe kusanga omuntu nti yawadde zaka omwaka guno, yajja okuwa zaka ogujja, ate ayongera akubiseemu mu zaka gy'ajja okuwa ate omwaka ogujja. Ekitegeeza Allah amuyiiridde, amufudde wa mikisa ye ne maali ye. Naam. Era abaatukulembera abamu ku balongoofu baalinanga edduwa gye baasabanga. Bagambanga beba nti ajaraka Allahu fima a'taita, nsaba Allah kuwa empeera mu ekyo ky'owaddeyo. Wa barak lak fima abqaita, wa baraka laka fima abqaita, ate nsaba abeere nga akuteera emikisa mu ky'osigazizza. Ajaraka Allahu fima a'taita, nsaba Allah kuwe empeera mu ekyo ky'owaddeyo. Wa baraka laka fima abqaita, ate musaba Allah abeerera nga akuwa empeera oba akuteera emikisa mu ekyo ky'osigazizzaawo. Zonna dduwa tolina gy'ogenda kuzijja okuggyako ng'ozze mu maaso ga imaamu, mu maaso ga seeka, mu maaso g'omuwalimu, mu maaso g'omuyivu, akulage butya bwe bawa zaka, era abeere nga akuwa edduwa ezifaanaganako ng'ezo. Naam. Kiramulwa kitya omuntu singa aba afudde nga omuntu oyo abadde akyabanjibwa zaka, era zaka emubanjibwa tannagiwa? Alamulwa atya? Omusiraamu singa nga aba afudde naye nga abadde abanjibwa zaka, afudde, omusiraamu afudde naye nga abadde abanjibwa zaka, kikakata kubasika abagenda okubanga bamusikira mu maali gy'alese. Kikakata kwabo abagenda okusikira emaali gy'alese okubanga bajjamu zaka, babeere nga bagitwala bagiwaayo eri abo abakakata okugifuna, oba bagiwa imaamu agisaasaanyize mu abo abateekeddwa okuba nga bagifuna. Kimanyikiddwa nti zaka bbanja, ate si bbanja lya muntu, wa innama dayinu llahi, bbanja lya wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa dayinu llahi ahaqqu an yuqda, ate nga ebbanja lya Allah
lyeriri haqqi okubanga oba lyeriko haqqi ey'amaanyi okusooka okubanga limalibwa oba lisasulwa. Ekyo nno kyajjira mu hadiisi entuufu. Ate era zaka haqqi y'abanaku, zaka haqqi y'abanaku. Kale nno nabwe kityo bwe kiba nti haqqi y'abanaku gye balina mu maali y'abagagga, nga Allah bwe yagaa nti wa fi amwalihim haqqun lissaili walmahrumi, era ne mu maali zaabwe mulimu haqqi emanyikiddwa lissaili eri abantu abasabiriza, walmahrumi n'abantu abo abanaku abatalina ke balina nga ate n'okusaba nako tebasobola kubanga basaba. Kale nno nabwe kityo zaka abantu kibave mu bwongo kye babadde bamanyi nti oba oli awo oluvannyuma lw'okuba nti omuntu afudde zaka agiwona. Nedda, kalla wa alfu la, tosobola kuwona zaka olw'okuba ofudde. Wa innama yabqa alayka dayn, likusigalako nga bbanja erijja okukubanjibwa hatta yauma alqiyama, okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Bwe babanga tebagikuweeredde abantu bo, tolina gy'ogenda kuwona Allah tabaraka wa taala. Emiteeko gy'emmaali egigibwamu zaka, omulundi guli ogwayita twabikoonako, twagamba nti emmaali egibwamu zaka, emmaali ezaka oba ezaka egibwa mu maali eno wammanga, mu miteeko gya maali eno wammanga. Awala n'omuteeko ogusooka azahab, zaabu. Zaabu nno oyo gwe tugamba sawaun zaabu nga yakava mu ttaka obanga zaabu tannaba kenenulwa kugibwamu mawaddi malala, yenna aweebwamu zaka. Idhan fa zahabu, zaabu agibwamu zaka. Zaabu twagambye nti tujjamu zaka singa nga aba awezezza 20 dinar, dinaari 20. Singa zaabu aweza dinaari 20 oba 85 gram, guramu 85, bwe kityo nno zaabu aba ateekeddwa okuba nga avaamu zaka eyenkanankana 2.5 fil mi'a, 2.5 ku buli 100. Omuteeko ogwokubiri mu miteeko gy'ebintu ebivaamu zaka alfiddatu, feeza. Feeza avaamu zaka singa nga aba awezezza guramuzi 595 oba mu bipimo ebyedda singa aba awezezza 200 dirham. 200 dirham, dirhamu 200. Zaka eba emaze okukakata mu feeza oyo. Naye abaffe ekibuuzo kiri nti bwe tubanga tugamba nti muvaamu 2.5 fil mi'a, kyenkana ki oba sente ezo dirhamu ezo 200 olwaleero byenkana ki mu sente ezaffe ezawano e Uganda oba mu doolaali oba mu doola? Kati nze nnyina sente, ntegeera kitya nti sente zino ze nnyina shiringisi zenkanankana dirhamu 200? Otegeera dirhamu z'olina 200 ebyo singa nga ozikwata n'oziteeka mu grams za feeza. Dirhamu 200 zirimu feeza ayenkanankana ne grams 595. Dirhamu 200 zenkanankana feeza awerera ddala 595.
oba grams 595 nga ne gramu emu mu sente eza Uganda twagibalira ngeri mitwalo ebiri n'ezigwamu nga twagenda okukigeraageranya ng'ejja egula oba omuntu ateekeddwa okuwa zaka wano aba ateekeddwa okuweza akakadde kamu mu emitwalo 66 akakadde kamu mu emitwalo 66 egya Uganda ng'ateekeddwa okugyamu 2.5 filmia ne gibeera emitwalo 4 ne senti ntonotono ezigwamu. Ab'ebitiibwa, zaka ekakata ku buli musiraamu. Eyo gye miteeko ebiri egiyitibwa zakatu an-naqdain. Zaka ejjibwa mu ssente ez'emiteeko ebiri. Naye ate waliwo ne zaka era ejjibwa zuruu thimar, az-zuruu wa thimar. Ejjibwa mu bibala ebirimibwa wansi wa thimaru n'ebibala ebibeera ku miti. Eyo nno zaka nayo tujja kubanga tugitunulamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Omuteeko ogwokusatu zakatu urudu tijara. Zaka ejjibwa mu bintu ebitundibwa. Ezaka ejjibwa mu bintu ebitundibwa okugeza ng'amaduuka, emidaala, kiyoski, amataka, ebizimbe ne byonna byonna omuntu wabona buli kintu kyonna omuntu kyayinza okuyingiramu ng'ekigendererwa kyakubanga akozesa akasente k'alina abeere ng'ayongera okufunamu. Zaka eyo tugiyita zakatu urudu tijara, zaka y'ebitundibwa. Nga zaka y'ebitundibwa yenkanankanira tamamu bitamaami ne zakatu naqdaini, ne zaka ejjibwa mu ssente ez'emiteeko ebiri eya adhahabu wal fidda, ejjibwa mu zaabu ne feeza. Kipimo ki ekijjibwa mu zaka? Aniswabu. Ezaka ejjibwa mu birime, zakatul huli. Zaka ejjibwa mu bintu abakyala bye beewunda. Naye nga sinnatuukayo eyo, waliwo omuteeko gwe mbadde neerabidde baguyita almaadini warrakaiz oba zakatul maadini warrakaiz. Ezaka ejjibwa mu bintu ebiri mu ttaka, almaadani. Amarrakaiz bye bintu nga byali byadda, oli yatereka dollars ze nga oba yatereka gold we nga ali mu sort of binusu, n'atereka akasawo ka gold awo kayitiddwako emyaka, oba osima bwoti mu nnyumba otereeza ennyumba yo n'oli ekintu ky'okuwonako ogenda okisikayo nga kikunkumuka ssente empitirivu, tukiyita rakaiz. Amma almaadani kyekintu kyonna ekiva mu ttaka, sawaun dhahabu au fidda, oba ekintu kyonna ekirala, eyo zaka yaabyo nabyo tugenda kubanga tugiraba insha allahu tabaraka wa taala. Omuteeko omulala gwe njagadde tukonekoko zaka abaffe ebyokwewunda abakyala bye bakozesa biri mu zaka. Ebyokwewunda alhuliyi kitegeeza ma tastamiluhu almar'atu lizinatiha min dhahabi au fiddatun lazima alayhi inda al-a'immatu thalatha. Abakyala ebintu byebakozesa mu kwewunda munnange tebikakatamu zaka oba tebiwa zaka. Ekyo nno inda jamhuri lfuqaha, bafuqaha bonna bakikkiriziganyako abasinga obungi nti zaka tejjibwa mu bintu omukyala byakozesa okwewunda. Naye alimamu Abu Hanifatu Nu'mani yalabanga omukyala zaka ateekeddwa okuba nga awa zaka mu bintu byeyewunda nabyo omubiri gwe. Olwa hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallama etunyumizibwa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi
Amru mutanyi wa Shuaibu nga yajijja ku kitaawe ne kitaawe yajijja ku jjajjaawe nti abasaala babiri bajja mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam wa fi aidihima asawira min dhahabi nga mu mikono gyabwe bambazizzaamu ebikomo naye byali bya zaabu. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'ababuuza mwali agadde Allah okubambaza ebikomo ebifaanaganako bye bityo nga bya muliro? Ne bamugamba nti la ya Rasulallah. Ne babagamba nti nno kale nno nabwe kityo mubeerenga mukwata ebintu ebyo mulina mu mikono gyammwe mubeerenga mubiwambuza. Kabe bitibwa eyo ezaka yaffe olwaleero tusobodde okulaba ezaka ejiwa mu bintu bifaanana bitya, era netulaba okwakuliza obuteekeddwa okubeerawo omuntu okuba nti awa zaka, era netulaba alamulwa atya omuntu singa aba afudde nga tawadde zaka. Omuteeko omulundi ogujja insha Allah tujja kubanga tutandikira ku zaka y'ebyobulimi y'ebyobusuubuzi efulumizibwa etya era ejjibwamu etya, then n'oluvannyuma tugende ku zaka y'ebyo ebirimibwa n'ebyo ebibala okuva ku miti. Saba Allah tutuuseeyo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.